Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale tuyingidde omutabizi nkulamusiza ma oyogera ne Kadima kubeera FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga nire namayanja ne kabugguza kakati nabadde nfunoonya nga munenjagala kwogerako naawe ntaatu nyambe kiki nene ennaku nnyingi ndi mukyala musoga oli mukyala musoga ava busoga nina obuzibu bwa nnina naye sizaala tozaala noonyeza omwana kuno nakuli serina mwana abuze omwana abuze ngezezaako wali omusajja omwana gwe nagezaako okunoonyako omusawo gwe bandagirira nengendayo okuko munnange njogera naye nampa eddagala nagamba agenda okolebwa oti kati nengezezaako naye ntambudde ngezesezzaako abasajja ab'enjawulo sefuna lubuto kakati ogezeszaako abasajja tolina musajja omu wankalakalira oli mufumbo naye bw'otaba mufumbo era ogezaako n'ogamba nti kakati nino ono yaliwo nakagezaako ndowooza kati nga 5 tolaba nti bangi nnyo bw'onaafunirayo obulwadde ng'ogezaako nedda sigenda bufuna nsooka kwekebeza banza ekikulu kya byonna neetaaga omwana naye anti sooka owulirize Margaret kyeba kyetaaga n'oba n'omuntu omu gw'ogenda okunoonyamu omwana gw'onaazaalamu buli gw'osanze kakati omuntu omu bw'aba ng'enkwasi ze tezikwasa oba nga ye tazaala kakati bwe wanoonya omwana kakati bwe nanoonya omwana nenfuna gye bandagirira omusawo nampa eddagala nagamba katigeza naye angezibuliro yampanga eddagala nangezaako omusajja yalinga omumu naye nagendera nawe tebikola nengamba owaayi kantambuleko nenoonyako n'okulala nga buli lwampa eddagala nenoonyako omulala naye era byonna tebikola kati monika ndiba kyenasazeewo buli kimu nakivuddeko nasazeewo okukola kyetaaga kati mwana lwaki tokyetaaga mwana njagala sente zange kuba ngezezzaako ekisoboka kyonna naye sente ozaagala kwani oyo omusajja gwe nawa sente zange nampanga eddagala nentambula nga noonya omwana naye omwana atakyatalabika kati musawo muzungu musawo wa kinansi esebo yakuyanga eddagala ng'ogenda n'ogezaako nga buli lwampa eddagala ngenda ningezaako Byagaana omaze ebbanga ki ng'ogezaako ndabika mbezezza emyaka ng'ebiri ng'ogezaako sente wakamuwa seremeka zisukka mu miliyoni emu mpitirivu kati zoyagala akuddize nze ndowooza namufere kuba kati sente zange alyandye azitwala buli lunaku n'atwala buli lwampita nemugamba kyaganye n'agamba akomawo sente zange n'abeera ng'alya yaani bamuyita musiitwa ssebo sente aziridde alidde sente kati ze kyoyagala oyagala mmanje sente zo mmanjizaako sente zange nammwe mutuwa obuzibu naye ate munnange ekyokukola tewalimu bakama baffe tovaako Halo? Muzeyi. Wanji sebo. Sebo nkulamusiza. Kale tata. Njogera kuni mwami musiitwa. Yes sebo tata. Sebo nze Kadima. Yes sebo. Nenda mayanja ne kabugguza tukubye kuva ku Beta FM wano ku radio. Yes sebo. Obulamu buli butya. Ye buli mpola. Ozimweyo. Kakati uno omukyala atutuukiridde wano. Yajja okumukolako n'omweddagala ly'Oluzaalo. Yes sebo. Naye omukyala atugamba nti omuliddeko sente nnyingi ate nga talina kye yali afunye kumpi emyaka 2 omugamba leetayo zino gabunozi tafunayo kyafunye. Yes sebo. Kakati nga twagala tumanye buzibu ki kyala kyoyo nga okola ku bantu bangi omukyala bamuyita Margaret engeri gy'okula okay simanyi Margaret mujjukiza omwami wuuyo akutegeere owejjinja n'omusajja gwe yakuba anedda nze nakugamba nti nesiri mufumbo toli mufumbo siri mufumbo aze musajja tiyetankubangako anti tamunnyonnyole gwani omutuufu gwani omutuufu nze Margaret yava ejjinja yali azze okukima oluzaalo ne wiiki ebadde nakuwa emitwalo 2 nerabidde nkutegedde yes nze kati mukulu badde nsaba
neba onziriza akasente kange nketaaga kubanga nze byonna biwankolako sina magoba genda sina kyendabako nati nagamba serinaawo kyendaba nze mpa sente zange kuba kati olabika munange oyisaayo bibyo wuliriza tuli bantu bakulu kitegeera nagamba ekintu kitono nnyo tulabe olabe ng'ekyolaba ekiddako mwali musiitwa anti kakati wamugamba kyensonga nzazirimu soko omumpe yakimanyi kye namugamba wuuyo owaayi kati masibe nabyogerako omusajja oyo yangamba bizibuzibu era nze sijja bikola ssebo nze wanjogeze waŋŋamba sijja kikola nze kyenjagala kati mpa ssente zange kubanga lwaki onziva olw'ebintu lwaki walya ssente zange lwaki tewampa ddagala likola nagamba ekyo tuli bantu bakulu nagamba gira wooti ne wooti olabe ekigenda okuddako kusinga okuziva olw'okunteeka mu nsi yonna buli kati didiye waki tewazze n'ontuukira n'oŋŋamba mukama wange musawu wangi anti kakati wamugamba kukola ki gwe mumpe yakimanyi mumpe Margaret omusajja yagamba kukola ki anti kakati Margaret gwe wankubidde munteeke mu kifaananyi ekituufu kubikola mwenyini abikubuulira oyo musawu tenna kintu kyaggwa nadda musawu wangi kiki yakimanyi gwe munzirize twogere akimanyi anti mukuddiza aganye naye aganye okwogera kati nze mulinga abanzije mu bintu nedda akimanyi aba ayagala kikulu akikubule nze sijja kukola bintu ebyo nze kyenjagala mwana ampe eddagala erikola naye ebyo byaŋŋamba okukola nze sijja bikola Margaret kyenagamba kintu kitono nnyo lwakikalubya toyagala mwana omwana mwetaaga era gwenoonya nekyandeete weyonjagala mwana lwaki okalubya ensonga nze tesijja kikola musawu tesijja kikola gwe nawe ndeka njogere n'oli omulwadde anti nange nzaali wakati wo n'omulwadde ndeka njogere n'oli omulwadde gwe nviiraako ddala Margaret Hello? Margaret. Wankubidde mbuzi omusajja musabe sente zo neto inana kati kiki ekiriwo. Mbajja byangamba bizibu naye ntikugamba nawo oyinza okuddukana. Nga nziruka ki? Nada sijja kijja. Gwe ngamba kiki anti kwade kumpe ogwo wankubidde. Nakubidde nkyetaaga naye tiriyo bintu bya bikalu. Kaakati mugenda mumalirize naye neyanziza nnyo. Ebikyamulabingi. Twagala okubeebaza akansala Aisha awugambye nti omukyalo oyo alabika omusawo yamumala dda nga bw'okiwulira ngenda kubanga nkomawo n'ekibimba ennyimba zigenda okubeera mwenda ezisinga okwokya 12 ngenda kubanga ne mmeeya Walukaga nga tunyumyanyumya mukongo bwe bitambula sayidize eyo kale yenze kadimu nze namayanja nange anko Kabosaano obunakabululu from Luweero tugamba nti musule bulungi mweraba